Papa Fambo Muganda nga kitalo amawulire g'okufiirwa maama wo gabadde osaameka? Kakati mama wange amaze ebbanga ng'asumbuyibwa pressure ne sukaali, so emabegako awo twamuleese Mulago ng'ali bubi nnyo, gyagendedde ku ssajjale, pressure yamukuba obwongo ne buyiikamu omusaayi. Kati oba ayiikamu omusaayi twadde tulina omumuleeta eno bamulongoose ki obwongo, so bamulongoose ennaku ng'ebbiri emabega. Bwe bamulongoosa n'agenda ku mashini ze zalina omusapootinga, naye ndowooza byalemeredde, naye nga tugezezzaako byalemeredde. Yafudde jjo, nga yafudde bukya ssaawa 11 ekiro ekikeesezza leero wano e Mulago. Obujjanjabi babadde babagambye mugezeeko wabweru wa Uganda mu kusooka? Era tubadde tulowooza nti nno anadda engulu, kubanga operation bagikoze abasawo ne batugamba ebadde successful. Era twazeemu n'amaanyi ne tulaba nga agenda abanga adda engulu, abanga apiikinga. Naye ate bubadde bukya ssaawa 11 abasawo ne batuyita mu meeting ng'aba family ne batugamba maama afudde. Nasobola okwogerako naye? Badde mulaba bulabi nga talina maanyi, tayogera, talaba, so abadde agenda apiikinga mpola. Enteekateeka z'okuziika ziri zitya? Tumutwala Kasanda ewaffe, Kasanda, so aziikibwa ku Mande e Kasanda gye bayita Kasanda Buswa Buteeka. Oyita Mityana n'ogenda Emyanzi, Kasanda, then weeyongerako munda awo katono. Mwazitegedde baziika ddi oba enteekateeka z'okuziika wazitegedde oba tezinnaba kufuluma? Tumuziika ku Mande, tumuziika ku Mande e Kasanda Buteeka. Yes. Kimutawanyiza kumala bbanga ki? Abadde ne pressure ebbanga ddene, naye nga tezimukuba nnyo, ng'agira n'ageramu n'atereera adda ku ddagala mpola bw'atyo. Okitegeera, so kati wiiki eyo ewedde lwe kyamukuba n'agwa ku ttaka. Katugenda omutuusa mu ddwaliro, ng'era ffe tumanyi jasi kikoma ku pressure, ndowooza na sukaali. Zimukubamu nga bw'omanyi naawe. Kakati twagenze okumuleeta ng'ate tulaba ali bubi nnyo, yagiddeko oxygen. Okitegeera, kakati ne bagezaako okwetegereza ki ekiyinza okuba nga kireese embeera eyo, kuba pressure temukubangako n'aziba maaso, yali temukubangako n'aziba mumwa. Okitegeera, kati nga balina okugenda okunoonyereza. Abasawo bagenze okizuula nga bwe yamukuba yakosa obwongo bwayiikamu omusaayi, ate balaga omusaayi mungi. So ne tugezaako nnyo tulabe nekyalemeredde. Mbaddeyo, mbadde around. Kakati abasawo ne batuyita, ne batutuuza, ne batunnyonnyola ensonga zonna, ne bagamba muzeeyi afudde, tasobodde kimekinga. Omugenzi Mukama agulamuze kisa. Amiina. Emikwano abali mu industry, abayimbi bakyaliwo n'abasigadde, enteekateeka z'okuziika waliwo bayinza okusimbulira oba waliwo bayinza okuba kuliko enamba gye bayinza okuba kubalagirira abandyagadde okwagala okubeeramu mu kaseera kano? Engeri gye kiri nti kati ssaawa zino tutegeka kugenda mu kyalo tuteeketeeke, ne basobola okunfuna nze direct, enteekateeka ne zeeyongera mu maaso, ne bannyonnyola bwe zinaabeera. Naye ng'ekikyaliwo nti tugenda kuziika ku Mande e Kasanda, owetera Myanzi, muva ku luguudo lw'Emubende owetera Myanzi noyingira munda e Kasanda. Obasomera ku namba abamu bayinza okuba tebagirina. 0702 ye yange 0702 82 98 95. 0702 82
9895 nja kuba mbategeezaako enteekateeka bwe zinaabeera. omukadde abadde ayitibwa nani? Namusoke Teddy. Ade bamuyita Namusoke Teddy. Nze omusajja yafa dda nga tuli bato. Kati ono mukadde abadde atubeereramu yatukuza. Katukuleke Mukama akugumye. Kale neyanza nnyo neyanza ebyo byonna. Owaayi Mwana wa maama. Kitalo nnyo muganda waffe ekya maama waffe, maama wa muganda wange Opa Fambo. Nanga mawulire gantuuseeko saa zibadde nga 6 awo. Era bwe gantuuseeko nsimbudde busimbuzi kuba maama waffe yabadde mulwadde okumala ebbanga, bambi nga atawaanyizibwa ekirwadde kya pressure ekyo kyamukubako ne kimuleetera obuvune. Ne bagezaako omuddusaako mu ddwaliro ne balwanako naye Mukama munnaye bw'atyo bwageze Mukama maama amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Naye nga tusigadde tuli bagumu ne muganda wange Opa tugezaako okumugumya kuba kyamukubye wala bambi maama abadde ambeererawo nnyo nga omanyi omwana omulenzi asembayo ku maama omanyi kyekitegeeza. Naye Mukama bwatu bwe yageze munnange maama natufaako naye tuli bagumu. Nzirukiddeyo misine kuba Opa oyo maze naye banka tuli myaka nga 13 nga tuli ffenna kuva mu ssomero tumaze nga ffenna tuli tuti haso zonna tuzimazeeko ffenna. Maama wange iwa Opa, maama Opa ye wange tugamba tumaze ebbanga ddene nnyo. Maama abadde mukwano gwange nnyo. Bweza yenze yali yampaako ko na kabanja mu kyalo e Kasanda gye tugenda. Nali nafuka mwana olw'ebbanga dimaze ne muganda wange oyo nga tankola bubi nange simukola bubi. Abazadde ne batuuka ne batwagaza n'okuba abooluganda ne batugattira ddala ne maama ono maama afudde maama Opa n'atuuka n'okumpayo nange akataka mba Opa. Era nange temumanya nange bwe ndiba nfudde muyinza okunsanga nga nange ntwaliddwa mba Opa. Bakuyitani amanya amita John Wule ya vocal soldier. Abasinga bamanyi nga vocal soldier. Okuyimbira siina mulala gutuntumuke sinze ssente. Muli mukwolekera lugendo lw'e Kasanda. Tuli mukwolekera Kasanda. Tulabe nga tugenda tutereeza kuba kati maama ye agenda kututukako leero ekiro oba enkya ku makya. Naye ffe katusookeyo tubeeko n'engeri gye tutereezaamu nga obimanyi. Maama waffe Mungu amuwe ekiwummulo nammwe abatubeereddewo mwenna mwe bali kutubeererawo mu kaseera kano akabi si byangu.